Rape kyakoze abasiraamu mukwano hosana kubanga obyewuliriddeko era nga ngenda bambiko wa masawo ate Dr. Susan Makula Bujingo anti omulala avuddeyo ate nawa obujulizi ku ye mukwano katandika butandisi ye mama Fina bamutabukidde anti buli gwayamba akomekereza asiranya n'ebisingakawo byonna mbirina masawo ngenda bambikutusaako naye nga sinnabakongerayo badde nkusaba video eno gimpere like ate sobola okuba nga yeeyongerayo era nga nkubaza gwe n'omulungi asubscribinga ku Wonderboy yoje tiddalinge wakola kyamaanyi nnyo ddala era nga naye abatana okusubscribinga mukwano beera ng'osubscribingako na ku notification bell tubeere nga bugire tuteekayo mukwano gwasooka ogifuna Hajat Kalodo onaakulombera edduwa byonna ebyekutte ne bita so omunonyako ku namba essimu wasaawo ate nabeera ng'akuyamba era nga gwe naagala okukolera akalangoko kuno ba business ki yonna beera ng'otukonako ku namba y'essimu tugenda kuyamba nga sikolesezaawo anti rape yalabikiddwako mu muzigiti ng'ayingizaamu engatto ekituufu tetwakitegedde bulungi oba ddala yaziyingiza oba nga nedda naye nga kamera zaamukutte engatto nga ziri mu muzigiti era avuddeyo ne yeewozaako bw'ati naye kyakoze baseeka ne ba tiktokers bonna mukwano abagambye temuddamu kumwasamira temuddamu kumumanyira ayogedde ebigambo bingi kamukutuseeko ate male enkomewo kwongereyo eno muliro ku muliro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hope we are all okay. Now I am here to address about something that I feel like some people are taking it too personal. I hear naingize ngato muzigiti ne wabula bambura bikora musesa. You are so funny. So you all want to teach me that tebayingiza ngato muzigiti. Really? As in really? Abulanze munzije kama kwegambo banchogere nate. Munzije akajanja. Munzijeko akajanja n'akamanyiro akabalowooze santino mu bikora by'abannamwe ebirungi mwe mugenda okuva mwefuule nti nno muli bannabbi ba kuno baddiya buli omu akolerera okufa kwe kolerera okufa kwo nange nkolerera okwange Allah alitulamulira eyo okiwulira bw'oba owulira ng'oyagala kuŋŋambako wandize mu inbox yange nongamba rape ekyo kyokoze munange kikyamu nenkubulira ensonga lwaki nkikoze si wabula gwe kwefuula nnabbi wa kuno bw'otegeera nnyo obusiraamu nga totegedde na nsonga lwaki ekintu bwe kityo kikoleddwa kubanga ebbanga lye mmaze mu busiraamu toyinza kuŋŋamba nti nno gw'ogenda kuntegeera nti nina okujja engatto mu bigere byange nga nnyingira omuzikiti munnange nedda okitegera kaakati gweyagala okumanya ennyo lwaki nayingidde n'engatto ate nga saaziyingiza mmwe kye muyita omuzikiti wabula nayimiridde bwe bateeka engatto era nabadde nyimiridde ku luggi and after being permitted because I was going to put off my shoes then asomesa ne bashake ne baŋŋamba nedda osooka okuyimirira wano they pointed where they put shoes omuntu yena wanateeka engatto ng'ozikutte n'oziteeka ewantu kubanga ne muzikiti wabeerawo awamu wetuteeka engatto so munzijeeko akajanja baddiya nze temummanyiira temugenda kummanyiira ekyo la kolerera akalamboko nange nkolerera akange teweefuula amanyi nnyo ng'ogenda kujja ku mulimu gwange omulungi nnyo ssebo ngambe n'okuŋŋamba mbu ebyo kati byokoze byonna biyinza okuba Allah tabibaze gwengaani gw'oyogera nga gwani nabbi wa kuno Allah wa kuno munnange ononsonyiwa naye nze mmanyi Allah ogwo ate si ye gwe so I am answerable to the Lord not you temummanyiira. And now the next time you want to talk about something make sure you have made enough research ate ddala nga kya ddiini kubanga baddiya tubakooye okuweefula bannabbi ba kuno mutulekeemuko okitegera some of you temusaddakanga nako you don't even know what it means mumanyiira omuntu nze temummanyiira awo nno wetuli ye rape
temugenda kumunyigira mutoke ate bo abaana ba TikTok anti balese listi eraga nti Mama Fina ku bantu bonna bazenga ayamba bakomekerezebwa basiranye era nga toddamu kubawulizaako kino kitokota si kisaanikire Mama Fina ate bano boss manyi gyakola ki gyanaabadda naye nga nze ngenda bambi kutuusaako obeere nga nawe obyewulirako ate nkomewo nkwongereyo n'emboozi y'amakula bibino eno bagiyita Mama Fina's list abantu be yali ayambyeko ne basiraanira ddala n'olwekyo ogendayo okusaba obuyambi at your own risk oba sigala mu bwavu bwo ng'olina emirembe ntandise ne pengepenge lweyasinkana pengepenge ebintu tebyagenda olw'omulamusizaako mu kiti kye omayinza nasalawo okusomesa ggwanga neewaayo nsomesa eggwanga wadde teri yantuma kusomesa ggwanga katandikire muganda ngono kati saagambye nti Mama Fina kasaka kuyamba okomawo buli gwayambyeko agwa bandange nabagambye ekintu kimu Mama Fina ayambye abantu bangi era tumanyibwa gye bali omanyi wakiti tumanyibwa gye bali abasinga twandike bebuuza talina Facebook page talina account yo nena ku media wenza kusingana bebuuza kati gwe abantu banakumanya batabi kye bikwatako evening lagu abantu bazze bamuyamba nomanyi ki evening lagu abantu basigala bamanya kye kimukwatako alina Facebook account Madubala gomugati Mama Fina yamuyamye nti Madubala agenda gwa mwamuwadde ne banga tasobola kugwa ekyo nkikubulya kubanga nti Madubala aina Facebook aina TikTok account ate account ye tambula kubanga ine mitolo kumpi 10 ejja abantu bamufollowing tasobola kugwa kubanga ye content Mama Fina yambe isima all access fina tumumanya ali bulungi weyegera n'abasingande penge tagwangako abula penge yagala okwesuula n'avayo n'alumba Bobi Wine abantu ne bamukyawa wadde agezaho okuddamu okutereza erinnya lye omulala SB4 Mama Fina amukutteko SB4 ali bulungi kubanga alina Facebook account kyanoonya Uncle Bini anti tannaba kulabika ate wavuddeyo n'omulala atuwa ku wino owa Susan Makula mukwano duno dote runnaba kugwa era nga Pastor Bujingo simanyi bano abantu gyagenda kubadda anti batuleetedde wino buli kimu kyonna gye kyatandikira mu kino ensonga zo zaava dda era nga essaawa yonna byandikomekerezebwa mu it ended in tears kambi kutuuseeko bibino tuyingidde 2016 yaliko kana busambulira yenna buli kimu we kitandikiro kyuka abakozi awe batandikiro okutubeera ku bunkenge bakunkumukanga munyeera awo kati 2016 abwazze simwogerere atandisa amawulire olno solo tyefuuse ekizibu nga nnene otegwa okuba naye wagimanya akati lumu abu afuna obuvuna yalina okugenda mu kooti kusaawe mundowooza yolooza lwaki 2016 yafuuka kanaluzaala ategwa okubanga laavu we yakulira ffe tulowooza we yatandikira naye okusinziira ku Bini kyabadde anyumya era yika yaliyo wano yakula bukozi kati bwekula olwo yenna kyeyunaawo ndowooza yagenda tutandika mutandisi 2016 siri nnyo specific nti oba yamalako ne 2015 oba y'omu ku baasooka okuyunjibwa ye olwo ng'omukyala atandika ottema buli ali okumpi kikyotegeeza mu kunoonya engeri gy'asembera ku musumba obulungi yalina okuggyawo abamuliraanye era abo bawooki basajja nnyo oba bakyaliwo okubanga bakyaliwo n'omulala bamuyita babirye namuyitanga nnyo maama olw'erinnya lya maama nabo era naye mukazi nnyo okubanga akyaliwo era batera okuba baatoninga down ne bagaba waali katugume kati 2016 ensasagge weetandikira ambadde nkunyumiza abu lwaki ndeeta abu kubanga yavaako suspension yange omwezi sijja gujjukira nnyo naye yalina okugenda mu kooti ku ssaawa ezi 2 ez'okumakya ate kwasomera empapula z'amawulire kati bagamba amawulire galina sponsor ate abo basponsor nga bakyali bapyo tuba tubaagala nnyo mubeguyiriza bakulembeekereza nze kennyini mugabu genda kukukolerako genda osobole okutamisinga kooti yalina emisango eyo gye yeesimba mu 2016 olw'akalulu kawedde bikyamuyiribya twalinga ndowooza mu gwakunaawo era ekyamuyisa nga akalulu kamukubye kaba takyalina nnyo pulaani
gamba katumuyite tumuwe sente ajja kukola adde bya radio yali yabiwummula kati mutuulirawo nkola ag'empapula nga mimikinga abu nga bw'asoma maliriza Senkubuga ajja kadirisa bw'ati anga oli muyitirivu ogasomye bulungi tuddawo mu programu ku ssaawa eyo tumaliriza muzeeyi abayita mu ofiisi ani alagira amawulire tegabulaawo olwo gwe kasi owulyanga nti babayita mu ofiisi omanya waliwo ensobi eitha muwe mudde mulina kye mukoze kya bulijjo mukulu piddi teyatuyitako mu ofiisi ye ng'eba ya mukulu tugenda lwaki osomye amawulire abutabaddeewo agenze mu kooti